Inside Story Uganda, real source of political updates. Transparency mbina byabwe awo nawo tujja kutulawo ko okusinzira ku kadde kye kanaba kakkiriza okubeera nga tukola. Naku lwaliro nno mu studios nina Honorable Mubarak Munyagwa Mugati Gobata no yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu nakibiina kya Common Man's Party. Oli utya Honorable? Gendisebo. Badde kusubira kuba mu kala za kibiina muli mutya mu Common Man's Party? Tetulina buzibu, tutambula tugezaako kulaba simbula. Tula kye tuzaako naye kye tuzaako obviously nze nakugamba dda ffe nga Common Man's Party kana akalulu twakavaamu. Waawo mwalimu ebirumiralumira nene tukkaanya nti tukkirize kubanga ne results ze twafuna ng'ovuddeko eza EC ze yafulumya zaalaga nti twali tetuwangudde. Kati mweteekerateekera 230 okomawo. Yes, no one about by election. Yonna tujja gyenyigiramu naye nga 230 inshallah wentuukayo nga ndi mulamu ojja kuba ku ballot paper kwendi nga presidential candidate. Banno si basanyufu baga nti akalulu kaalimu ebitatambula bulungi kano ina guarantee kinti akali buli kimu kijja kutambula bulungi. You see, kyekizibu ky'opposition twagala nnyo ffe abasiraamu tugamba omukkiriza talumirwa mu kituli kimu musota mirundi emeka. Ebiri. Opposition tugenda ne tumala ebbanga eryandibadde ery'amakulu mu bintu ebitategeerekeka. Ne tusembera nga akalulu kabulayo mwaka gumu ne start firefighting. Twakyogera lunye naye tukiddamu. Ffe nga Common Man's Party tugenda kutandika kye tugenda okusooka okusimbulirako electoral reforms ne constitutional reforms. Waliwo bye twagala bikyuke mu mateeka agafuga okulonda kwa Uganda. Naye ojja kuwulira bannaffe ab'opposition nga bagamba si essaawa y'ebyo. Ate 2-3 beetegekera okuyingira akalulu nga bye twabagamba okutereeza tebikoze eki. Tebikoleddwako. Mu musango gwa Mama Mbabazi versus President Museveni. Supreme Court yatuyamba n'erambika. Mbale 216. Yes. N'erambika biki bye tulowooza ebyandibadde biteekebwa bikyusibwa mu mateeka g'ebyokulonda nakina. Opposition abannaffe bali mu parliament. Ebintu ebyo twagezaako nitugezaako abo batusikira ntukireka nga kiriawo mukuba batusikira tebakyongerayo Honorable Mpuuga yagezaako ndowooza Munyonyo ne kitatambula. Naye ne tutuuka ate ne tukaaba amaziga. So kati focus yammwe ng'ekibiina eri kuleeta reforms. Kuzimba kibiina ate twagala kwegatta na muntu yenna ayagala reforms. Thank you. Well, tuyina Honorable Christopher Komakech na NRM. Oli mugole mu kibiina ekyo kati omubaka wa parliament owa Aru County mu district Padere. So tukwaniriza. Nzikiriza namuse n'abatula bonna ku lwaleero. Neyanze ne NBS omulimu gw'omukolo ogw'amaanyi. Ate nkuliseeyo abawerekeddeko omukulembeze w'eggwanga eggulu ejjo nga tukulisayo omwana waffe Chief Justice Emeritus omulimu gw'abadde akola eri e Uganda ogwabadde ogwa ttendo ennyo. Ffe ng'abakyoli twasanyuse nnyo era yakomye ewaka ayamba akole ku mirimu gy'ewaka kulaakulanya eggwanga. Tuli utya mu kibiina gy'oli kati mu NRM? Mu NRM abatulaba ndowooza ne kino atamanyi Honorable Komakech ye mubaka wa parliament eyazzemu nate okuwangula Honorable Odong'awo to. Honorable to mumanyi bulungi yamala mu parliament ebbanga ddene nnyo until akalulu akaggwa aka 2021 omukulu ono we yamuwangula. Yes, kati osobola ogenda mu maaso. NRM kibiina gwe gusoose okwetala mu politics w'ekibiina nayingira parliament nga ndi namuligina bwe nti era independent wadde oba nali mpagira President Yoweri Kaguta Museveni. Naye ku luno olw'ebirungi byenze ndaba ate constituency yange byefunye mu bukulembeze bwa NRM era mu gw'omusanvu awo omwaka oguwedde nga nange neesoga NRM democratically process twali babiri nga tuvuganya mu kamyufu abantu ne bakkiriza mbakiikirire nga flag bearer alweno gy'olaba emaze emyaka 25 nga teri wa NRM yali agifuzeeko mu parliament ya Uganda. So kibadde kya ttendo era olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo naye
mwami Mulindo ajja bagamba mbu ekisiraani ekibadde mwalo ekigaana NRM okufuga mu category ya member of parliament nende si ekyo kyokka n'omukulembeze wa ggwanga yafunyeyo 87.3%. Kitabangawo. You see, edda amambuka mwatiranga nnyo okuwagira mu Museveni n'ekibiina kya NRM. Rather, mwatiranga nnyo okuwagira opposition. Yali stronghold ya opposition. Sera Dr. Kizza Besigye bwe yavuganyizanga ennyo. Simanyi lwaki NRM egenze yeddiza ekifo ekyo egenze esensera amambuka. Kyekiri eyo. Ekisooka emirimu egiri kukolebwayo. PDM akoze kyamaanyi. Omanyi obwavu obwali ewaffe ng'ate n'abakulembeze ababaddewo. Omanyi oluusi oyinza okunenya omukulu ng'ate omuntu gw'otera otumayo yatatusayo bubaka. Kati nja kuwa example yaalwo myaka 25 nga opposition yeteeseza ng'ate aliko mukulembeze si wa opposition nga bayisawo kyabwe era ye change twali tugezaako okujja abantu okukolebwa omubaka alina kubawa kibiina ekiri mu buyinza. Ekisooka kisinziira tojja kgenda osaba amazzi ng'ate gy'osaba amazzi oluusi ate amazzi ago gafukamu bwa buntu era oba ozze owulira nyiza okwotinga prime minister zakyogera kumba nange mulonde bulungi kiringa nze kenyininyini neesimbyewo naye wenzija ku kyalo nenjogera n'abantu nga nina missoni yange ejaga okubatuusaako ne batampuliriza ate ekyalo B ne kimpuliriza kyabuntu. Okay, Muna Ego, Honorable Rogers Mulindwa, kyaddaaki olwalira akomye ku program mwogezi wa kibiina kya NRM. Sebo naawe tukwaniriza simanyi omubiri otaddeko ennaku zino. Takalulu kaggu twakawangula. Olaba ne Munyagwa yafuna emitwalo 3 naye egy'omuluka naye wuuyo ennyama alina. Ate olwo gwe yawangula. Nti olaba ye ataddeko bye ate olwo gwe yawangula. Bawangula ate nga bwaggwanga. Nolwekyo naye abatulaba ambalamusiza nsanyuse n'okulaba President Munyagwa wabwe takimuyita ate alikifunirawo. President Munyagwa ne muto wange Honorable kituufu mbadde mbuliridde naye bwe bityo mbaddeko byenkola ebirala luli nali busi yeeyo nga tuli mu kukola evaluation okulaba bukedi biki ebyatulemesa biki ebyatuyamba okukola obulungi ki kye twetaaga ogenda mu maaso. So nali eyo ne Honorable Ambassador Barbara Nekesa nga tuli mu ebyo. Naye njala kuyozaayoza bannange abaana mwenna abatikkiddwa mu kiseera kino. Mutabani wange naye will be graduating ndowooza 8th at UMY. Masters. My first son, yeah. Naye kale kiki ekyali mu maaso naye mwenna abamaze okukikola bane tubayozaayoza tubaagaliza birungi. Je nabadde n'omulenzi mutabani wa mukwano gwange bamuyita Kisaache Serunjo Gisaamu Erwere eyo. Yabadde Makerere n'afuna first class. Naye muzadde we nanga nti naliddeko n'abayivu be Makerere ekyemisana olw'omwana wange. Nakyo mu abazadde bannange ne bw'oba gwe tewasoma akaanako kabeerere mu kasomeko. Tukweyaza atulaba tulinda muganda wange Samuel Walter Lubega Mukaaku okuva mu kibiina kiri kyemuyita ekyomuti ekya DF. Mu ddakiika nga zizo najja kuba ayingira wano kossa ne ssaabakunzi wa kibiina ekya National Unity Platform muganda wange Habib Wembo ddakiika naye nga zizo ajja kuba ayingira wano. But nga tunagenda ku nsonga zino zo katono nnyo Honorable Kamakech tubulye ku kyabadde mu Parliament ku lunaku olwokuna. Yes, twalabye bills nyingi nga ziggyibwayo naye specific njaga tulire nnyo ku nsonga ya lumu. Wabadde osuubira lumu okujjayo ebbago nga bwe twakirabye despite oku enthusiasm gyabadde akozesa that enthusiasm ebbago lirina okuyita nina ensonga lwaki abavuganya balina okwerondera leader wa opposition and all of a sudden neyeekuba engalike n'agijjayo bill. Honorable Lumu mwami wa kitiibwa ate muyivu omutima gwe yaleeteramu ebbago eryo yali amaliridde
wadde oba nze nga Komakeki nalabamu obusungu bungi nti alina obusungu yalinamu obusungu mu ngeri ebintu gye byali bitambulamu mu kibiina ky'opposition kati nga tali mumativu n'asalawo ayite ebbago eryo naye weewaawo omanyi ebbago lye litutte nga liri mu kabade eyo bintu bingi nnyo ebikyuse kuva mu 2021 bintu bingi nnyo ebikyuse omuntu atuukana neyeekubamu mu kifuba namuwulidde nga alinga ali ebigambo bye ku NBS nga bamukola interview ng'alinga nga ayagala okusongamu olunwe mbu ebbago lye bali mutwalako neweebuuza ate gwe nannyini kintu ani akutwalako ekintu teri mu komiti wano bayongeddemu ebyataateekamu anti kati ebbago bw'oleeta ebbago bwe teriba liryo lya Uganda tuteeseza Uganda era w'olireeta buli omu alina oleeta muki amagezi ge kati ye oba badde ozambu ye nga bw'akyagala bwe kirina oyitamu ekitabadde ekituufu awo tutuuka mu komiti Komakeki alina okujja ateese si opposition yokka yegenda okuyisa ebbago eryo kyekimu kwe yavudde n'asalawo ajjewo etteeka eryo ng'ate alaba ndoza n'obudde tebuliiyo naye era sijja kugamba kubanga ng'omubaka oba weekubye nnyo mu kifuba mu mulimi lwaffe tugamba oba weekubye ejje engeri gy'oteekawo ebbago ate n'olijjayo kyamuziza mabega katono. Honorable comment ku bbago lya lumu nekyabadde okuba. Nze bbago lya Honorable Lumu saaliwagira kuva mu ntandikwa. Lyali kontana ne ssemateeka waffe. We are under multi-party dispensation. Mu multi-party dispensation ssemateeka waffe akirambika bulungi nti ekibiina ekinaddirira ekinabeera ekyokubiri mu nnamba y'ababaka kyekinavanga mu leader wa opposition. Kati tosobola kugamba nti ate leader opposition boogedde ku kibiina ate ogamba ebibiina byonna nekyaleese omubaka omu byonna bironde leader opposition ate abenarem babadde bakiyitiriza mbu parliament yonna mbu ate eronde leader opposition abenarem babadde bagala okiko ne bakusonde nabyo bikusobera lwaki olowooza ba NRM? No, you see, that's a problem with NRM. Kubanga ye yeekwasa akakiiko ka Mugabi wali akamateeka mu parliament awo ebintu ebyakyukidde ne bateekamu byabadde tayagala. NRM ina karakita mbi buli lwekusindikiza no space ne kali kwosigaddemu eyagala ekatwali buli wenyigiriza neetwalayo fuuti nere eyagala ekunyigiriza ekutwali. That's it. Ndowooza bayagala babeere ne lead of government business ne lead of opposition. Mwamulindwa naawe ebbago eryali lireetebwa lyalimu ekintu kigamba nti mbu abaka b'opposition bennyini be baba balonda. Egamba mufo ky'ekibiina kimu katugambe nti NUP naga nti n'aba DP n'aba UPC n'abaki bonna nga ne Honorable Mao mwali balonde ne Honorable Mao wa DP naali ku opposition. Ekyo kyabadde kiri kugo naye actually katono nnyo mwemulindwa okuwa information ng'ogenda mu maaso mu bbago lya Honorable Lumu ng'ayaga nti n'ekibiina kyennyini ekirina abaka ba parliament abasinga obungi kuludda oluvuganya gavumenti era kireeta amannya asatu. Kati ago amannya asatu ab'ebibiina ebirala byonna kuluvuganya kwe balonda omu. Exactly. Era ekyo kyemala ngenda okuddako okutegeeza nti kyabadde kyagala okendeeza kubanga omanyi ne mu NUP mwennyini babaka bali mu NUP abali mu parliament mulimu abagamba nti Honorable Ssennyonyi si yali omutuufu okubakulembera nti mwalimu abalala abaali better than him. So kiba tekitegeeza nti ebbago lyali lirina omuntu gwe litunuulidde? Ate ani agambye ate ebbago yalireeta bamanyi nti era NUP yeribeera balibeera namba 2 tewali yamanya naye kyenjala okubuulira ebbago lyavuddewo lwaki abaka ba parliament bakola ebintu ebibayamba mu constituency zaabwe balina ebaleeta ku floor of parliament constituency ebalabe ebategeere ebawongere obuwagizi oba wagwa mulaalo naye egwa oba waddembe ogamba kakati navaamu nagwa ye nfa kino ensi kiiki ekintu kyamali agala alikiza kati mwami Lumu Honorable Lumu yadde akyafa kino ensi abalonzi morale eri wansi naye bwe liba nga lyajjidde mutima mulungi nga lyabadde lirina ebigendererwa ebirungi why withdraw it all of a sudden? Anti nze kugambye takyalina kimuttanansi naye kiridda ejja kuba yakibaka olulala kirikomawo naye tali balumu. Naye nammwe mwakigaana ng'ekibiina kya NRM. Ssabawandiisi w'ekibiina kyo we yali mu kakiiko kano kennyini yagati nedda ffe tetuliwagira naffe. In fact
tewali salabyewo kibiina kya byabufuzi ekyavaayo openly okuga nti ffe tuliwagira era lumu kyokola kituufu n'ekibiina kye kyennyini mwe yali kyaddipira bakigaana era ffe tubaye tetukyagala kubanga tekiina kikitugattako opposition weba ayiseemu nti nope ye namba emu mboludde abo abavuganya baleeta omuntu waabwe kubanga this is a capacity building golooza aho nabo Ssenyonyi waali we yali tumuzimbye kati yes ani amuzimbi mmwe government emuzimbye kati oluggi bagula luggule bwe bati saluti webale mamukaku sebo webale kutwegattako tukwaniriza namusiza kuba tulaba ompe ne comment 2 or 3 lines ku nsonga ya lumu mbalamusiza nnyo abatulaba neneebaza bannange bagikutta omumwa sebo naawe webale ne banno bwe mutulondoolayo siyinza tamentioninga mukwano gwange akulira ttiimu ebeere emabega eyo mukulu Ibanda subject gyensanze mu ddiiro wano okusooka waliwo ebyewuunyisa bingi kansooke ne baganda bange bano ebintu bingi baali tebabyagala ne multipartyism baali tebagyagala naye waliwo eggwanga the national spirit lwejja ne prevailing tolina kumala kukyagala ekintu okubeerawo era nze mukwano gwange lumu namusanyukira okuleeta ebbaga eryo okwawukanako ne mukwano gwange gwe nawagira mu kalulu kano namuwagira lumu wawagira ebbago lino yes ng'osinzira we are letting them down is to play little politics obwato obufa maki magoba so tewabadde n'okulijjayo nga bwe yakoze eteeka ebbiirwa egamba tusobola okutereeza mu administration of parliament ku mwenna abali wano wabeewambuulira oba byonna birungi otandika n'opposition bw'oba ng'oli mu kutereeza no ebbago ligamba tusobola okufuna omukisa ne tutereeza mu administration of parliament abantu bagenda mu parliament ate mukwano gwange Munyagwa you know that Munyagwa abaddeyo nga bw'ayimirira ku kintu aba akiyimiriddeko tebagenda na mitwe mikalu era mulembe guno gwe gusinze okuleeta abantu n'atuuka ali n'atandika okulaga nti ye omutwe ogwo gwe yazze mukalu bye wawulira ebyo tetugenda mu north twali bale tuzimba eddwaliro ly'ekiruddu see you are diverting us to small issues nze mukaaku nina omutwe gwange nsobola okwogera nga wasobola okwogera oba gundi awulira atya oba gundi awulira kasandowooza nti kyenjogera kya mwoyo gwaki gwa ggwanga kati bodda ku opposition history ebaddewo kuva ku mwami Latigo Ogenga amajja ge n'amagenda ge eyamusikira mwami Nandala amajja ge n'amagenda ge kyayagala okuggwamu amavaawo ga Winnie history baddewo omugenzi Cecilia Ogwalo singa abadde akyaliwo yandibadde akubuulira mukyala Alaso yandibadde akubuulira abaali mu FDC bakimanyi owulidde kyokka n'emabega eri waliwo ebyabatalingaaya ne Beni you remember akati tuzze wano ku kya amajja ga Mpuuga ensi yonna please tuwe ku bantu aba you know era oluvannyuma abantu abamu ne balaga nze banyodde mukono era nze omusajja oyo tutandika issu z'obukooti obusuuti kyabijjukira abamakooti okugenda kwa mwami Mpuuga n'okujja kwa mwami Ssenyonyi kwaleka kutugize tuti debates ezibadde mu parliament ne kwemanaginga oli natuka banene basulanga bakola essaawa 48 tugende ku gundi etteeka lino ery'okusiba abantu mu kooti z'amagye ligenda kuba lya bulabe ne basulanga bakola ne batuuka wali mbagambye muveeyo mbalagidde mufuluma tewali nsonga tewali kiki
banno tobawipinze bulungi ku saidi z'abano oba ku saidi gye tulina ne bwaba president ng'aleeta vice president we n'abalala ebeera proposal ye the original powers of preposition remain with the appointing authority. Mweno proposal, the original powers of preposition, zisigala ne yakulembera mu bululu oba yafuna mandate yokulembera opposition. Okay, but bago naddala mpamu katono nnyo naddala mu kiseera ng'abantu abamu bali adamant bali intransigent tebaagala kuwulira kigambo kigamba bitwogera proportional representation winner takes it all bakyali awo tebabyagala n'ekirala proposes abantu abasinga obungi tiri omuntu afunye obululu obuwera ku presidential nga tuli mu presidential system naye agende tusobola okukola hybrid tuwonye eggwanga lyaffe naye agende abeere mu parliament nga n'oyo alidinga opposition mwali alidinga opposition eyo bwebanga abamu tebagala kiwulira nga waliwo ke tusobola okufunayo nga bwe twafuna multiparty twamufunamu ebitundu obwakabaka ojjukira nabwo twafunamu naye ekitonotono tuga wakiri wabeereyo baminisita eyo wabeereyo obwakabaka. I think we could have gotten something again. Etteeka teryali mu kintu kimu waliwo n'ekigambo bano nga badduse balowooza nti bagenda kutukuba goolo nga ze tusinga nze ndi member wa parliament baddukidde ku kyokugamba twenyigire mu kalulu kubanga ku opposition bw'oleeta amannya 3 gw'osinza numbers era kitegeeza nti banno ogenda bahwipinga bw'oba okyalowooza nga Mwamusenyonyi nga Mwamusenyonyi bw'alowooza ku opposition oba ojja kusinza amaanyi obuwaayitemu kankuwa ekyokulabirako nze singa ne mukaako nga kati nze national chairman owa DF okitegedde naye nga nze nina obuyinza ewange obulonda nenkuleetera Mpuuga nenkuleetera Mabikke nenkuleetera nkuwa kyakulabira oba bamanyi ntambula nabo nenkuleetera Dr. Abed nze gwolondako ye namba mmanyi nti mpampangu lwaki wano kyafuuse kizibu nga mulimu n'ekigamba mwami Buwembo Habib speaker wa parliament deputy abalala bali mu kulwana batuula ekyankwanzi batuulawa ffe tuli awo tetukuba na kunoonya n'atukulembera Habib Buwembo abatulaba ku NBS mukkirize basiibi bannange balamuse n'ekiramuso singa okuba ekyebbeeyi ekyatuleetera omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Era mbajjukize nti tuli mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan agenda naye ekisinga obukulu ennyo mu nnaku zino 10 mulimu ekiro ekisinga okuba ekyebbeeyi mu biro byonna ekiro kya Laylatul Qadr. Tukyenyigiremu twenyagire empeera nga bwe tulaajanira n'omutonzi bannankyukakyuka bannange mu kiro ekyo singa tuwanika emikono n'enniya ennungi ne tulaajanira omutonzi ne tumulopera ebivve n'ebizibu byonna NRM ng'ekulemberwa Muzeeyi Museveni byetutuusizzaako ng'eggwanga Allah asobola otuleetera enkyukakyuka kye tuyayanidde ebbanga eddene. Ku nsonga ya bbiru ya Honorable Lumu bateesa bannange mbawuliriza Mukulu Rogers Mulindo agambye nti lyabadde ddungi kubanga n'ababaka abamu aba opposition tebakkaanya na Ssennyonyi. Njagala mujjukiza nti ababaka bangi ab'NRM tebakkaanya ne Nabbanja okubeera lead of government's business. Era ojjukira n'olutalo olwaliwo mu parliament wakati wa Nabbanja ne speaker Anita Amongo. Nabbanja n'avaayo ne mu lwatu n'agaa nti nno mukazadira kwepiiga nako ebizibu bannange abannwanyisa ba Honorable Ssemujju buli ddakiika bawa akazinda debate eyo gijjukira ne saalabako bwe baakola attempt nti basseewo embeera nti lead of government business ajja kkubwako akalulu bonna bamukkaanyeeko n'ebigambo bya Honorable Mukaako kyanjawuloko bwana Buwembo kubanga nyini kuleeta bbago lino munnammwe ku ludda oluvuganya kyavuddemu mmwe kennyini nti twetaaga ebbago mu submission ya Honorable Mukaaku ajjeeyo bulungi ekifaananyi spirit ye proposal eyo we yava zaali ntuula zino ze baali bayise rotational parliamentary sittings tujja tutuula eggulu tutuuleko mu western tutuuleko mu eastern ne mu central tujje ffe ng'aba NUP twaga nti nno tetulabyewo validity ya kino
ne tukiwakanya era n'abakireeta bennyini njagala obabuuze bakomawa nakyo kuva lwe baava eggulu ekyatulaza pamenti rotation anti baagala bakole baatuula ggulu kasidda nga mubawulira ne balaba ebizibu bye twabagamba nga byebyo byennyini nabo ne bakikomya kati eggulu olw'okuba nti tetwaliyo ne baga nti tubonereza tya abantu bano Ssennyonyi etteeka ne lireetebwa nga lireeteddwa honorable Ssennyonyi terireeteddwa mu mutima gwa kulongoosa byabufuzi bya house oba eby'eggwanga so mu mbeera efaanaganako bwetyo bwe liba nga lyalireeteddwa nga lireeteddwa honorable Ssennyonyi ate lwaki yalibadde alijjayo all of a sudden Ssennyonyi yavuddeko anti kaakati baali baagala kulikozesa mu mbeera ya kuwiipinga NUP n'opposition mu parliament mudde ku mmeeza mugaa nti bannaye kino temukikola mubadde mwetaaga nti atugenda kutuula mu western kati munaabeerayo kasa balabye nga tekituukiridde interest ng'ekoze eki ng'efudde kyovula badde balina akasembayo ojjukira bulungi nti nno etteeka lirambika bulungi ennonda gye tulina okulondamu ababaka abagenda mu East African Parliament. East African Legislative Assembly. Yes. Kirina kujja by numerical strength. Batandika mpola ne baga nti akati tujja balondera mu house. Olwaleero ebibiina ebibiri ebizze nga leading opposition bimaze ebisanja bimeka nga tebirina representation mu East Africa Legislative Assembly. So ne kino badde baga kisa mu house. In just a second when kyogamba. Muganda n'abalala abalina endowooza bwetyo ebyamazima tubyogereko nga byamazima ekisooka bw'osooka ku Nabbanja olwayogera ku prime minister mu parliament eziyise mukulu Munyagwa n'atubuulira kuba yabadde atukiikirira eddoboozi ng'eryako ne prime minister baleetebwa mu parliament naye parliament yonna negamba nti otumukkiriza oba tukoze eki tumukkiriza basobola n'okugamba nti oti tumukkiriza batuleetera omuki bagenda na mitwe gyabwe. Ekyokubiri ayogedde etteeka okuleeterwa mukulu Ssennyonyi teweerabira nno nti nekya leader of opposition yali motion ya NRM buddayo okebere history teyali motion ya opposition oba ya NUP. So sometimes okussaawo leader of opposition yali motion ya government yali FDC no chagira multi-party dispensation government yali FDC wali we must raise our game we must raise our game netuva mu petty things tuyine eggwanga wano baliyita France olunaku lumu lwakeera ne balonda Macron nga talina kibiina kinene kyakola kyalina embeera esobola okukyuka ey'olwaleero si egenda okubeerawo ebbanga lyonna luli yali FDC nga yekulembera today it's NUP tomorrow it can be another party.